kulika ye UK. Wakomeddewo mu vibe mu energy. I know I have to have the vibe. Yeah. Yeah. Ebadde maze ebbanga ki mu UK? Dene. Wali watulekawo aba Ebonies wakomyewo kati. Tusubire nti ogenda tutandikire wakoma. Togenda kudda mu kakitinga wabikooye? I'm a retired general. Retired general. Wabira retired general kitegeeza ogenda tutandika kubanga gwotendeka oba ogenda funa engeri gy'okwatira ku baana? Kati ngenda kubanga ntendeka si mu drama. Naye nsobola naye kati my focus is on health. Health, yeah. Oba kubulamu. Yes. Ngeri gyetwerabiriramu, ngeri gyetulyamu, ngeri gyetubeeramu mu ngeri za bulijjo. Njagala tukaddiwe nga tuli b'amaanyi, tukaddiwe nga tuli balamu, tukaddiwe nga tetuli ku makerenda. Awareness eno ogenda gikolera wakubanga tulina ghetto, waliwo amalwaliro, ogenda kubokola charity, omuntu omusigire mu kifaananyi. For now, ngenda kusooka neno small conference, then bwe tunaba tumaze okukola kino, then we're gonna plan something bigger. Tugende nga tugenda mu my districts, tugambe kati bajja ku Kampala, tugenda Jinja, tugende ku Mbale, Mbarara, whatever. Nyinga wonna raising awareness. Nawe mwennyini, I want you to be aware. Every year, genda bakebere mu ddwaliro. Yeah? Wabadde wa Pastor Bugembe. Era n'ogamba nti webaza Katonda okuba nga yakuwonya cancer, right? Yeah. How did that happen? Like any other illnesses happen, but every illness happens because what we talk about mulungi. What we are mulungi, exercising how, what was I knew, what you ever. So I think there's something wrong I wasn't doing. I was doing. So that's why. Yeah. Since then, I changed my life. Bwe wagenda mu ddwaliro abasawo bakugamba batya? That feel? Like any other person would feel, you panic, you think of the worst, you end up far. Yeah. But I think I was positive because Manika Tonda Jari, I tell you, I prayed, and treatment, and I'm smoking. Abantu abasinga bagamba nti no mu kuzannya emizannyo temuli mu ssente naddala Uganda one. Temuli mulimu singa mubeera mu ssente singa abantu bakola shows every weekend, every month, singa abantu bakola show age nebatula emyezi mukaaga, nebakola show endala nebatula emyezi mukaaga. Because ssente temuli, they're going to be expensive, so they have to keep doing. So you would advise anybody obafunye mukisa oguyitamu nga weboogera? Kiri eri buli muntu okusalawo so abaga abatali emuleke katemba mugende kiba eri oli kyayagala newa gyalaga na buyambi ki obugenda okubaala kuba siyagala muntu agambe tomuli ssente kanziro tengende ate agenda akyabeerewo. So you have to plan, you have to strategize, you have to think, and you have to have a little bit of kuyamba to say we can